osanjigiriza kimunsi muno nze nganze the honorable Dr. Miriam Matembe a distinguished leader in this country ngunze agenda kunyigiriza anantwara musimanyi bagiyita ki dust basement ngwantware mu basement ye ajja agezeko kuntwara. Yes, all right. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzido bango tuwuliriza awo wennyini wetugenda okubeera nga tutandikira olunaku olwaleero. Awo wennyini nyini katambi ngenda kubanga nkabaleetera akali mu bulambalamba. Manyi Muhoozi Kainerugaba yawalampye gye gava bukyanga wakula ntalo kuno yaliwe wakulidde. Bukyanga yagala kukwata bukyanga awamba n'atwala mu basement ku luno waliwo ekimufuukidde ekyawalula gwe mukwano gwange ali eya ampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Muhoozi Kainerugaba saako n'omukyalo ono Mariam Matembe era yaliko Minister of Ethics and Integrity mu cabinet ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni emyaka egy'enkulungudde kakati wakayita emyaka nga 11 ya 11 years. So far, like 12 to 11, yeah, there. Zezakayita bukyanga asuulawo bukulembeze bwe yali aweereddwa n'obuvunaanyizibwa mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye era yali so critical era ng'ensonga ezagenda mu maaso n'okubanga zimusuuzaawo entebe yali ewooma agamba nti yayimirira ku magulu ge n'agenda mu maaso n'okulabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti ye takkiriziganyizza na kuggyawo term limits era azirekewo tatataganya ssemateeka w'eggwanga Uganda eggwanga agenda dityoboola ng'agamba nga ye yaliwo mu kubaga amateeka nga gavumenti eno tenajja mu buyinza nga yakawamba yaliwo y'omu ku babaga amateeka constitution ya Uganda gy'erina okuba nga etambulirako. Agamba ye tayinza kukigumiikiriza kulaba nga ssemateeka eyabamenya gwe baatwala obudde nga babaga ate ng'omusajja agenda maaso n'omulinyirira olw'okuba ayagala kweremeza mu buyinza olw'okuba ng'afunye obululu bw'obuyinza. Era yamugamba nti nno kino kigenda kusuula ligase yo n'agamba nti yalina engeri gy'agenda okuba nga amanye engeri gy'okukumamu ligasi ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti munnange kino ekintu ky'ogenda okukola kigenda kukuleetera byonna by'okoledde eggwanga lino Uganda okuba nga bifa togge nga tebakyalina na kimu kye balabawo okuggyako ebyo ebibi ebinaba bigenda mu maaso n'okusatulatinga mu bantu. Munnange Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyawulira okumanya nti no teyawulira n'agenda maaso n'okwezaako n'erinnya eryokubiri agamba kati nze sikyalina Museveni nze tumuhabulwa niyeteekako amannya amalala. Niyo manyi ekyama ekiri mu kweteekako amannya amalala buli kisanja ekibaawo oba obadde tokimanyi. Kati kikolawo ekiti mu ssemateeka mbu wabanga mu 1986 Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yawambira ne bajja bakubaawo akalulu wabanga yakuba akalulu nga yewandiisa mu mannya ga Yoweri Kaguta Museveni emyaka ejaddako tugamba omwaka ogwa 2021 ne yeteekako erinnya eddala nti ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa kiraga nti oyo omuntu eyeesimbyewo ku kisanja muntu mulala si ye Museveni kitegeeza akyuse kubanga luli yali mu birala kati ne luno aba mulala kitegeeza mu abamuvunaana nti yakafugira emyaka 40 mu mateeka tegibaayo era babala nti twahabulwa yakafugira emyaka kati 7 oba 5. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwatanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo abali mutala w'amayanja abali UK abali mu America abali Saudi Arabia Qatar Oman Dubai abali Kuwait abali Sweden abali Turkey munamwenna banankyukakyuka nammwe mwenna abalina emirimu gy'emugenda maaso n'okukakkalabya mbatumiddeko nnyo nammwe abajja mu comment section abajja ne musharinga bannange mbebaza ebyensusso mwebale kubeererawo mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati njagala mbeere nga nkuwa ku mukyalo ono osooka owulira obukambo bwe obulozeeko. Muhoozi Kainerugaba kigambibwa nti olunaku olw'okwosa eggulo
yakoze operation mu maka g'omukyalo ono Mariam Matembe era n'asindikayo ba SFC ba Special Force Command ne bayiikayo ne bayingirayo nga bagenze okubanga ekyabatutte tekyategeerekese naye kyemmanyi baali bagenze kuwamba mukyalo ono mutwala mu basement naye ekyennaku mu kutuukayo omukyalo ono tebamusanzeeyo engeri gye badde bakibazeemu si gye kyabadde tetumanyi oba omukyala byayogera bituufu nti muhoozi wanaatuukira okumunona kato malayika ze zijja kubeera nga zaamuyisizaawo dda era tajja mulabako kubanga tujjukira nga amuwoninga nga mugamba ajja agenda munoonyeeko anaamulaba kakati omukyala awanda muliro yagambye sinnamanya kituufu kye yabadde ayagala muhoozi maka gange oba muhoozi oba bakwerinda baani yenna kyali yabadde agenze maaso n'okureadinga amaka gange simanyi kye yabadde ayagala naye kye tumanyi kitwawuliddeko okusinza ku lipooti yafulumye nti abo byokwerinda basoose nga bulijjo nga weeri enkola yaabwe basooka kusalawundinga perimeters bwe bamaliriza ne basalako ekifo era batuuse ne bawenja buli kamu ne bawenja kumu okukakkananga electronic device eziwerako zaatwaliddwa ez'omukyalo ono mu maka ge Mariam Matembe jjukira abadde so critical ng'agenda maaso n'okucriticizinga gavumenti naddala mwami Yoweri Kaguta Museveni amucriticizinga nnyo ku nsonga y'okusibako bannayuganda Muhoozi Kainerugaba mutabani we ng'amugamba nti n'eggwanga lino si lya famire tolina gye walisuubula siraba nsonga lwaki abannayuganda obafuga emyaka 4 ate n'omala n'obasibako mutabani we kakati Mariam Matembe ng'eyaliko minisita mu cabinet era omu ku babagasemateeka ekintu kino kimunyiriza ddala nabagamba nti gavumenti eyo mba cabinet ministers bemulaba awo abamu tebakyusibwa nti waliwo endagaano ezaakolebwa kati ba cabinet ministers abamu tebasobola kukkiriza Muhoozi kubakulembera ekyo nkutegeeza era lwe lutalo olugenda okubeerawo era wandala gye bujja mu maaso nga Yoweri Kaguta Museveni awadde instruments of power eri Muhoozi Kainerugaba naye Muhoozi Kainerugaba tuwewunya ng'obukulembeze bwe tebuwangadde olw'ensonga nti endagaano ze baakola nga baleeta Museveni mu buyinza abo abamulwanirako abamukwatirako jjukira mwami Yoweri Kaguta Museveni olutalo lwali lugaanye kati waliwo endagaano y'ensonga lwaki olaba Uganda egabanizibwa Salimu Salaali eri ggulu yatwala amambuka wali atwala west waliwo atwala mu central waliwo atwala weebitabo bitambula mu ggwanga lyattu Uganda era buli omuntu e Uganda agifugako bubatu ekyo kinjagala otegeere kakati nno toweewuunya ng'otandise okulaba cabinet ministers abamu bakasukwa nga n'ekisanja tekinnaggwako tulabanga ba military commanders ba high ranking officers abaazirwana nga bagenda maaso n'okuwummuzibwa abamu bali mu cabinet ministers nga basuulibwa bagezaako kuteerawo kkubo Muhoozi Kainerugaba lyayinza okufugiramu ng'aliri smoothie nga bagenda maaso n'okugjawo obstacles kati esooka move gye baasoose okukola kwe kujja Naalongo Anita Amongo mu parliament oyo nabadde munnaabwe nnyo naye yali alowooza nti ejjanzi lisobola okubuuka n'enzige omulala awo ne bazzaako move ey'okubiri ne baleeta Oboth Jacobo mu parliament oyo nno yabadde akiikira eggye erya UPDF erya Uganda People's Defence Force mu parliament kakati tagenda ddikiikirira bukiikirizi wabula agenda kwakitinga he's now going to act the UPDF acts in the parliament oba mwagala oba temwagala era gye buvuddeko statement zayise nga Muhoozi agamba nga ye chairman wa Patriotic League Uganda ng'agamba bamemba b'ekibiina kye njagala tukole ekisoboka tule nga tuwamba parliament era yatandise dde okulamuza leader of opposition ekifo kye akyetaaga ayagala agenda okutuuka mu buyinza nga tayinaayo opposition tayinaayo kimuwakanya kyonna naye obwo bukulembeze tubulinze tulabe wawe bunaabeera ffe tuli mu kamooli tutunula tulaba byonna bye munaatugamba ne bye munaayisa ffe tujja kubeera ano nga tubikenga ama nagambye dokyali kuyogi update civic osinza obanga otuwuliriza gwe atanatoyongako kirira wansi ekigambo subscribe nagambye weekiri nnyo kikoneko obeere nga otwegattako tukyagenda mu maaso mbagambye njagala mbawe ku bukambwe bw'omusajja ono Muhoozi yalinnye gye gava yaluggulidde ku ppata kubanga jjukira omukyalo ono azze amuwoninga entakera n'amugamba gezaako jja kundaba
kakati yeekyabidde akalimu obuwuka. Njagala owulire obukambwe bw'omukyalo ono. Wuliriza. Zanjigiriza ki mu nsi muno nze nga nze the honorable Dr. Miriam Matembe, a distinguished leader in this country, ngunze agenda kunyigiriza anantwara musimanyi bagiyita ki basement, antware mu basement ye ajja agezeeko kuntwara mu basement andabe atuuke ku gate wano arabe oba nankwata bamalayika bange nga tebanasooka kumukwata ne bamukola kye bamukola. Era nze nsaba Katonda essaawa eno nti Mukama jjukira Uganda, jjukira Uganda, gijje mu mikono ya Amin number 2, gijje mu mikono ya Amin number 2. Njagala kugamba President Museveni ddala mu butuufu weebase oli luddawa ddala bw'otyo bw'olina kuyisa Abannayuganda mazima bagenda ne bakulwanirira ojje wano otekinga Uganda otujje mu nnaku egyo gyonna gye twalimu ddala ng'okwata Uganda n'ogikwasa mutabani wo yaani kyekiki ate bw'aba akola bino ebitalimu magezi n'osirika ekyo kitegeeza ki ddala mu butuufu. Museveni, President Museveni, mukama w'eggwanga, okimanyi nti wakamala kufuna obululu bakulonze naye n'ohanding over power yotu mutabani w'omuhoozi awo emabega yafuga buli kimu yaragira buli kimu yagamba gwe Miriam Matembe ne Winu Basurumwe musirike ye Besigye tugenda kumutta. Omuntu ayinza kwogera ebigambo nk'ebyo kati muhoozi yekka yamanyi ki Lukwago yakamandinze ne bakwata Lukwago ne bamubuzaawo ne kati yagamba bwali eyo bwafukira mu basement ye bwamuyigiriza ebintu ng'ebyo ebiswaza abantu abali distinct. Y'omuntu ddala nguye mukulu w'eggwanga mugundi mu magye n'ayogera ebintu ng'ebyo ddala ekitiibwa kya Uganda kyonna n'akifuura nothing. Buli bonna bamuwuliriza bagamba naye ono kamanda kiwa amagye. Museveni please mutabani we mutugjeeko tojja kuhandingava eggwanga lino n'oluwa mutabani w'oyo nga byayeraga byakola. Really honestly nze nkuba omulanga. Yes, omukyalo omuwulidde ng'agenda maaso n'okuba ng'awanda muliro. Abantu bagamba nti nno bakamulonda tetujja gamba nti nno yakamulonda yakava okwerayiza. Mu kwerayiza Bannayuganda bakulesse mu byonna ebigenze mu maaso era ng'agamba nti lwaki oyagala otutwala mu sizoni ya Amin part 2. Kati nno Amin bayinza obba bamwogerako amafuukuule naye ng'ebikolwa ebyaliwo gavumenti yagenda maaso n'obbikola nga yali eyagala kujja mu buyinza nga yalina okutanishinga gavumenti yaliwo ebiseera ebyo era neeteekawo ebikolwa eby'ettabbu basobole okubeera nga bo bagayininga obuyinza. Ekyo nakyo kisoboka. Okisegera ekyo nakyo kisobokera ddala nnyo n'amaanyi. Wabula saagala mbeere nga nkutwala wala. Saagala kubeera nga nkutwala wala gwe mukwano gwange mpuliriza. Njagala nsooke nkwe ku byafaayo by'omukyalo ono Miriam Matembe. Kakati nno amanyikiddwa nga Dr. Mariam Koburunga Lukoza Matembe. Kugambye gwe abadde tamumanyi mannya ge gonna ye Dr. Maria Koburunga Lukoza Matembe. Naye gano gonna yageesalako n'asalawo okweyita Mariam Matembe nga lye linyumira abanywi. Mu b'ekinywi lino lye lyali lifiitingayo gwali eyampuliriza abadde talimanyi ye Mariam Matembe. Naye bw'otuukako ewaka mu buzaalibanya eri gye baamubatiriza waliyo Maria Koburunga Lukoza Matembe era y'omu ku ba most prominent legal professionals, bannamateeka abaakuguka, abakyala abaakuguka mu mateeka, y'omu ku figures ezimanyikiddwa okuba nga bali professional
mu mateeka mu byobufuzi saako amanyikiddwa nnyo nga advocates ng'ayogerera eddembe ly'abakyala ne gender quality mu ggwanga. Omukyala ono gwe tumanyi obulungi nga Mariam Matembe yazaalibwa mu August ng'ennaku z'omwezi 28 omwaka gwali 1953 era yazaalibwa mu Rutoma village mu Mbalala district era yakuzibwa eri famire y'omukyalo era mu ngeri ey'ekyalo mu rural backgrounds okusobola okufuuka omuntu oba munnayuganda omuteefuteefu era munnabyabufuzi. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Tukyagenda maaso ngezaako kubanga mbawa background z'omukyalo ono Mariam Matembe, engeri gye yakuzibwamu, buli kimu musobole okubeera nga tukola ki, nga tumumanyaako. Abasinga mubadde mumulaba bulabi naye nga temumutegeera. Omukyalo oyo Mariam Matembe yagenda maaso n'okuwera ennemba era yafuukidde muhoozi Kayinogaba akayinja mu ngatto, era muhoozi alaba waali obuyinza bwe n'obufuzi bwe bwandibanga buli mu kasoobo. Kakati njagala otunuulire, tukyagenda mu maaso. Tugenda kwogera ku obulamu bwe, ku early life ye saako ne education ye. Omukyalo ono Mariam Matembe wakyali organizingibwa nnyo. Wetutunuulira tugambye yaloyizingibwa mu maka agaali mu rural family. Omwali kitaawe ng'agenda maaso n'okubeera ng'apoozinga eri abakyala oba abawala obutasoma. Ye family gye yakuliramu. Ebiseera ebyo emirembe egyo abakyala baali tebakkirizibwa, abawala baali bakkirizibwa kusoma nga balaba ti was just a wastage of time. Okusinziira ku initiale ne integrity yaliwo ebiseera ebyo. Era kigambibwa yakakibwanga ku domestic discrimination okugendanga ku ssomero ku bya school fees we tuba tukompeyalinga ne brother we, era kyakaluubiriza nnyo obulamu bwe era n'atandika okubeera nga atandika okulowooza okubanja ku justice ku ddembe lye nga ye, olw'ensonga nti abawala baali tebakkirizibwa ssoma naye nga school fees nga nawe yali asazeewo okusoma school fees tezimuweebwa nga ezalina kuba nga zimuweebwa, wabula ate ku muganda we omulenzi nga ye kuyisa mukka mu kisero. Kati ye yennaku omukyalo ono gye yakuliramu. Era tekyewuunyisa yagenda n'ajoyininga Namasagali College for high education learning. Era yasookera ddala okufuna tutunula mu qualification ze, yafuna bachelor ye mu mateeka ne honor degree okuva Makerere University, era n'afuuka omu ku bakyala namba 3 mu Banyankole Girls okusoma amateeka mu Ankole region. Tulikwogera ku Mariam Matembe. Teyakoma okwo, yagenda ne mu postgraduate studies, oluvannyuma yajoyininga n'abutayininga Master of Law mu Women in Development from the University of Warwick mu ggwanga erya UK mu 1996. Twagala tulabe ku legal and academic careers ze. Tukimanyi bulungi nnyo bwe tuba twogera ku bukugu bwe ne mu bwa professionalism. Mu lugendo lwe mu 1985 yafuukako State Attorney nga State Attorney mu Department of Public Prosecution.
ku Minister of Justice. State Attorney yabeera omuwolereza wa gavumenti mu mateeka. Era ba State Attorney be bagenda maaso n'okusingisa emisango singa baba bakutadde mu kkooti. Bo mulimu gwabwe kufuba kulaba ng'omusango guno gukusinga. Okulaba nga judiciary ewangula omusango guno. Era kiba kya bulabe nnyo kiswaza judiciary obutawangula musango mu kkooti. So prosecutor alina okukakasa nti omusango kugwa mu vvi gukukka mu vvi okukakasa nti osibibwa. Gwe mulimu gwa State Attorney ebiseera ebisinga. State Attorney, aba prosecutor, abo we batyo. Kigambibwa yasavingako nga lecturer in law ku Uganda College of Commerce mu 1979 paka mu 1983. Twogera kwani ku Mariam Matembe yafuukako lecturer mu 1979 ne mu 1983. Era yafuukako senior lecturer n'asomesaako amateeka ku Chartered Institutes of Bankers okuva mu 1983 paka mu 1989. Wetujja tulaba obanga tutunuulira ku political careers z'omukyalo ono, twagala nazo tuzitunulemu political careers. Nkugambye oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza. Bw'otannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kigambibwa mu byafaayo ya presentinga Mbalala District mu National Resistance Council mu 1989 ne mu paka mu 1994. N'oluvannyuma ya constituatinga nga assembly delegate mu 1994 paka mu 1995. Kitegeeza yaliko registrator. Kigambibwa mu constitutional maker yalondebwa okubeera nga y'omu ku 21 members mu commissions abagenda maaso n'okubaga amateeka oba ssemateeka mu ggwanga Uganda. Mu 1995 Constitution of Uganda ono yali musaale, yali omu ku bamembers abaatuula ku board, bamembers 21. Mariam Matembe yali omu ku abo abaatuula mu kubaga ssemateeka wa 1995. Era eggwanga Uganda ssemateeka gwe tuli mu kutambulirako kati ono omukyala y'omu ku babaga amateeka gano. Era wano yali successful ennyo era ne kiwanika ne career y'amateeka ge ne kimufuula professional, yongera okusula ku career ye. Amateeka constitution y'eggwanga Uganda gye tutambuliramu neeba nga kimaze okuba nga kikonfamingibwa nti yali egenda mu maaso n'okubeera nga omukyalo ono yateekamu omukono gw'amaanyi. Kati n'olaba afunvubira, n'olaba aluma, amegga n'aluma, agamba temusobola tukozesa bya kisiru nga ffe abaaliwo mu kubaga amateeka ago. Tumanyi bye twateeka mu constitution, tumanyi buli kimu kye twateekamu. So kitegeeza ki? Kitegeeza agamba atunuulira bana bagenda maaso n'okuzanyira mu constitution ne mu ssemateeka balaba nga tebabalamu magezi, baba baaliwo okubaga ssemateeka era nga bapulaningire n'eggwanga engeri gye lirina otambulamu. Be bamanyi lwaki UPDF Amendment Bill yateekebwamu act okubanga terina kubigenda maaso na kwenyigira mu byabufuzi. Be bamanyi ensonga waaki baafuula ow'amagye yenna high military officer obutenyigira mu byabufuzi okujjako nga maze okudesigninga n'okwambulamu wali gawuni n'agiteeka wali eri. Omukyalo ono byonna abimanyi era mu mateeka gonna agamanyi. Kati si ensonga lwaki olaba ye takkiriza kunyigibwa mu ttooke olw'ensonga nti amanyi buli kimu era yabagamba good enough. He was the one. Abamu ku babaga amateeka yaliwo nga gavumenti enajja mu buyinza. Ne lwaki ffe abaleeta gavumenti mu buyinza
tugenda maaso n'okuyisibwa ng'ekyonzira. Omukyalo ono kyagenda maaso n'okuwakana, kyagenda maaso n'okubeera nga aresistinga ng'agamba kino tekirina kubeerawo, lwaki kibanga bwe kiri. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okukujjukiza kw'osinzira oba ng'otuwuliza tukyagenda maaso. Era yafuuka successful ku strict legal provisions ku gender equality and women's rights. Omukyalo ono Mariam Matembe era yatuukako mu parliament, yabeerako member wa parliament era yasaavingako ng'ovudde okyokuba nti nno was appointed mu bifo eby'enjawulo, yatuukako ne mu parliament, tebyali byakusaaga. Yasaavinganga as elected women MP for Mbarara district okuva mu 1996 paka mu mwaka gwa 2006. Oluvannyuma leeta yafuuka cabinet minister, yasaavinganga Uganda's a very first minister yasookera ddala mu byafaayo by'eggwanga Uganda of ethics and integrity okuva mu 1998 paka mu 2003. Era ya driving aggressively anti-corruption campaign. Era okuva olwo agamba nze siddangamu kusembera Mwami Yoweri Kaguta Museveni nakamala emyaka kinkana myaka 11 years. Entabwe yava ku ki? Omukyalo ono bwe yava ku bwa cabinet minister yabwejjako oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo kukkiriza okukwata mu constitution, ate ng'omukyalo ono y'omu ku baabaga etteeka lino okukwata ku constitution okubanga bajjako term limits. Ekintu ekyo kyamusunguwaza nnyo era kyamunyiiza nnyo, tekyamuleka kyekimu. Era n'essaawa zaakakati obukyayi bw'alina ku Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga bannayuganda bajeezebwa mu ngeri efaanaganako weeti, bino byonna biva ku Yoweri Kaguta Museveni kukwata mu constitution kulemera mu buyinza. Kati omukyalo ono agenda maaso n'okubeera nga amunenya. Era wetutunulya political fallout, ya brokinga ranks okuva ewa Yoweri Kaguta Museveni ne ruling National Resistance Movement Party mu mwaka gwa 2023. Oluvannyuma lw'okwewaayo okufuuka opposition ng'agala kuggyako presidential term limits, era officially ya withdrawing okuva mu elective politics mu mwaka gwa 2006. N'agamba mbyesonyiwe webanga bannayuganda naye batebagenda okubanga bayisibwa, omusajja yagala kukwata ku term limits kulemera mu buyinza. Kino nno ye kyamunyiiza. Kino kyanyiiza Mariam Matembe, n'agamba ye n'ayolekera ku side y'opposition n'atandika okuopposinga gavumenti eno ng'agamba ebintu byekola bikyamu nnyo, tebikkirizibwa kuva ddanga vocalist ng'aleggumite advocates ng'acriticizing ebyo ebigenda maaso n'okuluma Abannayuganda. Ye ng'agamba ebiruma Abannayuganda nange binnumira wamu, so sinza kuleka ggwanga lyange kubonaabona eggwanga lye twajja emabega okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni agala kufuuka kati bbereeje ng'atusibako mutabani we Muhoozi Kainerugaba, omutabani gwa ranking okubanga ye talina wisdom okusinziira ku Mariam Matembe. Agamba nti ono tasobola kufuga ggwanga wabanga Yoweri Kaguta Museveni akaddiye ate n'asalawo handing over obukulembeze mu butabani we. Agamba ebintu bye tujja tulaba Muhoozi byakola. Muhoozi yalinga ali mu buyinza, yagenda maaso n'okukomandinga, yalagira ayagala kulaga amaanyi mu bukulembeze. Museveni oba handing over obuyinza mu mikono emituufu. Mariam Matembe wate wamugamba. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okukujjukiza kw'osinzira okubanga otuwuliriza. Tukyagenda maaso n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu
Uganda. Mu byobufuzi embeera si nnungi. Nagambye Muhoozi yawalinnye gye gava olunaku eziyise emabega yatemputinze yagezezaako okuleidinga amaka g'omukyalo ono Mariam Matembe gwe atamanyi mulamu aki gwe tuliko kakati nno munnange bye bino byamufuukidde kalumanywera byamufuukidde akayinja mu ngatto. Tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza we tuba twogera yafuukako activism and civil society organization founder omukyalo ono obadde tokimanyi co-founded several national human rights and women's movements omumosa action for development ACFOD kyetwandiyise ACFOD eyakifoominga ekibiina kino nga kirwanirira eddembe ly'abakyala eddembe ly'abantu. So mu byamateeka abadde musaale nnyo. Sewigo yestablishinga Center for Women in Governance kyebayise Sewigo Center for Women in Governance ng'agoberera obudde bwe for a Reagan Facial Democracy ng'eno ajja agigoberera okuva mu Washington DC gye yatandikira. Pan-African Parliament yapresentinga Uganda in Pan-African Parliament eno nno gye yafuukira chairperson gye yakiyalingira committee ku mateeka oba ku bufuzi obwa privilege saako ne discipline. Twogera ku mukyalo ono Mariam Matembe. Global recognitions yawadingibwa oba yali recognizingibwa n'aweebwa award nga honorary doctorate of law from the University of Victoria mu Canada mu mwaka ogwa 2027 2007 era na oluvannyuma n'aliceivinga heroines obuzira oba heroines 10 of the World Project Award mu New York. Wetwogera ku professional life ye twogera ku bufumbo bwe yafumbibwa mu kisajja we Nekemia Matembe era ono retired chief brewer at Uganda Breweries. Oluvannyuma lw'okumala amateeka ge law degree ku university n'oluvannyuma ne bafumbirigana for decades era ne bakuza abaana babiri. Twogera ku mukyalo ono Mariam Matembe gwali tamumanyiiko. Ebyo byonna byenkuwadde eby'omukyalo ono nagamba yazaalibwa mu 1953 nga August 28 era munnamateeka azaalwanira eddembe ly'abakyala saako n'eri abantu azaalwanira ssemateeka kubanga ssemateeka w'eggwanga Uganda amuli mu musaayi be bamu ku baatuula akakiiko ak'abantu 21 abaali balina okubaga ssemateeka. Abo nno akakiiko ako kabeera kakiiko kabalamuzi akalamula amateeka nga galina okukwatibwa y'omu ku members era ekyamwawukanya ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni munywanyi we nfanfe era gwagamba ennyo nti gwe yali ayagala ennyo era n'amuleeta mu buyinza ebyabakyawaganya ensonga ezimu Mwami Yoweri Kaguta Museveni kulemerako okukwata mu constitution ng'ayagala kuggyawo term limits. Ekyo nno kyabakyawaganya era omukyalo ono n'afuuka opposer eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Babadde bawera ennemba naye nga taata tamuyinaako buzibu muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni naye kati omwana tulaba ayagala okuteekawo embeera ayagala okuba nga alaga nti nno taata kyakaliwo ensonga ezamulema okukwasaganya kati ndowooza omutabani ayagala agenda maaso n'okubeera nga azikwasaganya. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yogi Updates TV ko sinzo bango otuwuliriza gw'atannatweyungako oba nagwe yakatweyungako kirira wansi ekigambo subscribe we kiri kikoneko obeere ng'otweyungako.
nga bulijjo empindange budde butulirira njagala mbeere nga mbalekerako akatambi k'omukyalo ono akannyonnyola engeri mu abataalabye mawulire gajjo abatalabye ku information yajjo kambalekereko akatambi kano kanaakuyambako okunnyonnyolwa engeri Maria Matembe gye yabadde agenda maaso n'okufuukuuzibwamu mu maka ge ewatali lukisa gavumenti nga tefunye lukisa n'oluvannyuma tunaalutwala nti lwe lubadde olunaku mbagaliza olunaku olulungi mweraba. Ye bba wa Maria Matembe waneeruzira abaatugambye nti ku makya agaleero waliwo abasajja abambadde ebyambalo by'amagye n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumakya ne bamusanga omukulu bba wa Maria Matembe ng'atudde wano wennyini mu kifo kino kinnyini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu tubuulire lwe bayingidde batya, bakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen n'omulala n'ayingira, omukazi n'ayingira through main door, balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira naddala abakyala abo babiri ne mbabuuza mwagala ki, ne bansirika ne bayitawo ne bagenda side ya ne badda mu korido yaffe yino wano, ne badda mu korido yaffe wano, kati wano ne bagenda eno kakati nembadde amabega nenzijja neyimirira wano. This is the side of my bedroom, master bedroom. Kagamba ne bayingira, omu yayingidde, omu nayimirira awo makati, oli nayingira n'atunula eno n'atunula eri, n'adda side ya bathroom ne study. Kakati awo nembabuuza ddala mwagala ki, ne bansirika tebambuulidde ekintu kyonna. Kaliŋŋamba nti kakati bwe mba temumbuulidde munaafuna ki, kubanga nandi bayambye kyemwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira ne nvaayo nenzira mu kolido nenzira eri mu sitting room gye naabadde, naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri ruumu gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako kuyingira okuggyako master bedroom. Kati ekirala wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde? Waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino zibayitanga kamunye, naye drone pulira bagiyita drone. Kakati abadde eparking awo mu parking nga tebawaddemu bantu balala okugyako abakyala abo babiri n'omusajja omu omuwanvu abadde bweru naye teyabadde mu uniform n'abajaasi babiri nga balina emundu. Abambadde batya? Nga bambadde ebyamagye oba ebya poliisi? Abo ababiri babadde bambadde ebyamagye nga balina mask bukookolo. Kakati awo ne binsobera, mbabuuza mwagala ki, tebaddamu. Kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula wano nga bamuvinga panda kati we 7. Kati gwe oyinamu okweraliikirira? Lwaki nedda neraliikiriza abaserikale tebanyingirira, kubanga nze am a peaceful civil servant. Ndi wano siina mutawaana nawe omulabba emirimu, siina kyeneraliikirira okuggyako abaserikale abo. Kati bantiisiza, simanyi lwaki bazze ate nga. Madamu kaseera ako bwe bajjidde wano yabaddewo? Madamu teyabaddewo, yafulumye essaawa nga 3:30 n'agenda. Kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba tebambuuziza kintu kyonna.
olinamu okutya nti madamu bayinza omukwata essaawa yonna. Yes, ekyo kyo nkiraba kubanga nze tebalina kye bankuteko, tebambuuziza, ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Wazeemu okuwuliriza madamu ki ekiddako? Ebya madamu nga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu gym naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira nenkuba ng'esimu tagikwata. Kati ki ekiddako mwe nga famire, ki kyemuzzaako? Nze wojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola ripooti eyange ng'omuntu ngikole, abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gwe sitegeera. Byebyo byowulidde kuva ewaniki Matembe, bbawa Miriam Matembe waali ssaawa zino ali mu kweralikirira, so amaaso gonna kati agatadde ku poliisi okuba nga agezaako okuloopa ekibadde mu maka ge ng'amateeka bwe yagalagira. So tamanyi kyekiddirira, naye mweralikirivu nnyo nti essaawa yonna omukyala we Miriam Matembe ayinza okukwatibwa ab'amagye oba betuyita aba security. Tulindiridde tulabe ekyekiddako kubanga kuva ku makya abadde tanaba kuwuliriziganya naye, yagezaako okumukubira essimu nga teziyitamu oba nga tazikwata.